Makerere Kavule mu kitundu ekirimu ebibanda ebikolebwamu furniture emali ya buwanana eri mu kuteteggwawo. Katundu mbeera nkusazeeko. Embeera eyo gy'olaba egenda kati maaso essaawa eno. Omuliro layini gye gukutte eriko ebibanda ebikolebwamu furniture ow'abantu. Ku mwala wo nga woolaba abantu bagezaako okusikayo emmaali naye emmaali yesinga obungi. Omuliro guva ku kibanda kino wegubuukira ekibanda ekirala wegubuukira ekibanda ekirala. According ku bantu bange abali mu kifo ekyo baŋŋambye bagezezzaako okubira poliisi ezikiza omuliro oba fire brigade tennatuuka obwedda bali mu kugikubira tennatuuka. Emmaali y'abantu eri mu kuteteggwawo. Omanye ekibanda ky'okukwata omuliro ng'olaba n'amaaso naye nga tolina ky'osobola kukola anti woyingirirayo nti obeeko ky'otaasa oba ogenda kufa bufi. Kyannaku emmaali ewerera ddala obuwumbi n'obuwumbi. Awo waliwo abantu bangi abakolerawo emirimu gyabwe. Kyannaku imagine ne poliisi essaawa eno tennaba kutuuka. Kavulaawo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.